rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya buli omu asinzira okubanga ate atulaba. Mwebali nnyo okukola abali mawanga ag'enjawulo. Mwebali nnyo okukakkalabya, mwebali okukola nammwe abali wano mu Uganda. Mwebali okupatikana, mwebali okupakasa, mwebali okuyiiya. Buli weekend omanya nti wabaawo ekiba kyakubye ng'ate gwe wabadde bizze ffe weetuli okukomawo kitangaaza ne tukuwa details buli kimu nga wekyabadde. Tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo abalwadde tusaba Katonda w'ekisa abasuuse ku bitanda yonna gye muli. Musobole okuba ng'ate musuuka bulungi nnyo. Abaafunye ebirungi muyogeyoge bannaffe. Oyinza okuba wafunye omulimu, oyinza okuba wakuziddwa, oyinza okuba wazadde, oyinza okuba ogenda kwanjula oba bakwanjudde. Ebyo byonna ebeera achievement oba bibeera birungi by'obeera watuuseeko. Flex Media Official yenze Sula Flexible ndi ne muganda wange Big Bro Jamal ow'Nakaseke naye kakweyanjulire tusimbule embalaasi ng'abavubuka b'ennaku zino bwe batera okwogera. Okay, tweyanzenge webali nnyo webali eddala. Nkubuuzaako atulaba yonna gy'osinzira okubanga atotulaba okwetoloola ensi yonna. Kubanga ekintu kya online kikuba worldwide wonna nsonda ku nsonda ey'ensi. Omuntu abeera ensi eyo ensonda yaayo gy'ebeera n'alaba nga waliwo ekiyitawo ate n'abeera wakati mu Kampala n'alaba waliwo ekiyitawo n'abeera wansi eri Embarara n'abeera eggulu. Kale webali nnyo atugoberera. Nze Big Bro Jamal ow'Nakaseke. Of course olunaku lwa Saturday waliwo ekikutte nnyo akati kyekinyusa ekyo kye tujja mu lulimi lwaffe mu magulu ga mwana yakubye hit. Mwana yakubye hit naye omwana baamukubye hit ali gwe baakubye ate nesijja kosa ya yinginiya manya baamukubye hit. Omuntu omuwe ekitiibwa kye kitiibwa kivaawa naawe ebitiibwa bibalaga bigaba batyo omuwe ekitiibwa kye dibitya oli yinginiya walabeko ku mpapula za Akram nga yinginiya. Omanyi njagala nkubyeko ekintu kimu. Abantu bangi abazze nga beetuuma ebitiibwa naye nga tebibagwana ate abamu bamaliriza babyejjeeko batya. Dokita Jose Kamiliyoni oyo mulala twamwogerako naluli eri oza waki erinnya lya dokita yali ejjako yali ejjako era kati bamusaba n'omuyita dokita muyinza okuvaawo n'ebikonde ate bamulangeera bitone dokita naye oza dokita ayinza okuba talina na certificate okitegeera. Bitone yasomera wano yasomera n'osomera wano ku New Life n'avaawo n'agenda ali ku Bridge of Hope obi wange n'avaawo era senior 6 yagimalya wano wansi ku St Catherine then awo saamanya byaddiire oba yagenda ku university oba teyagenda. Nagenda okuwulira kati edokita Bitone naye nga amanya gamatuufu ye Kawuki Dennis. Kale ekyo si kye kitwese olwaliro tubadde gwe gw'oyita yinginiya oyinginiya owaawa bwe yali ayanjulwa omwana wattu nga bamwanjula nga bamuwasa bwe yali ayanjulwa okirekayo mu kitiibwa kye yafuna ekitiibwa. Nze omuntu ateewa kitiibwa sigenda kumuwa kitiibwa nga Katonda tebamuwasizza naye gumikiriza Akram mukulu Akram Sebo olwaliro nabadde nganya okwogerako alinga ate lwaki ogaana era wale tongamba Akram oyo tumuyisemu naye Akram nina bye mbadde nza neetegereza ekisooka. Akram lwaki towa kitiibwa famire ya Dr. Kulthum? Akram olowoozaako ku bantu ba famire ya Dr. Kulthum? Akram byonna byokola kiki ekikuteeka mu zikamera ne mu mawulire? Akram kola mulimu ki? Kalanga wengenda okutandikira nja kuleetawo wali nze nkyabuuza nkyalina okubuuza. Akram kola mulimu ki? Abantu bo wabaddeko awo n'olowoolereza nnyo nti omanyi twagala amannya gano naye erinnya zzibu. Wabaddeko awo n'olowooza mu bintu byonna byokola nti olwedde oyina we wasika owalingira n'osika owalinga n'ofuna erinnya ne lisukkuluma ku linnya ly'abavubuka abalala oba ery'abasajja abalala. Akram bw'oba olowoozeza nnyo n'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga olwaliro nga tuli mu kwogera ku ggwe olowoozaako nti Dr. Kulthum yali mukyala mugenzi omwami Shemuzaata inna lillahi umula mirembe gy'oli yonna naye ekyo kirowoozaako nti omusajja oli yali wa kitiibwa nnyo. Famire buli bwokola ebintu byonna nga bagamba kale labayo kale singa lwaki abantu bateekamu ekintu ekyo? Kale ebintu bino Sula
ebisoose kubeera kwa Akram yekka. Njagala mbabulire bannayuganda balina olulimi olubi oba balogo oba biki. Bannayuganda si bwe batasiima muntu ebintu tebitambula bulungi. Nkuweyo example y'abakyala wano. Kubanga Kulthum oyo yali ayanjula omwa inginiya we. Baayogera ebigambo wabiwulira. Olemedde ku kya inginiya. Wali omuntu tekiremeza kubanga kyali kye baasoosaayo. Kati we yayanjula omukungu oyo. Nebayogera ebigambo mufere mubbi akola bwati. Naye njagala nkuzeeyo emabega. Waliwo incidents z'abakyala basatu. Asooka Honorable Judith Babiri. Omusajja yali abbye mubbi. Ate yali mwana we. Anti uliriza. Yali taata we. Anti uliriza. Honorable Judith Babiri olwaleero ali mu asylum seeker. Yali Canada. Yafuna obutuuze ndowooza. Ate ali kwa asylum. I'm very sure. Ali kwa kakati Honorable yali secretary mu office emu ku parliament. Okitegeera ey'amaanyi ngate mukyala w'amaanyi. Ate nga muyimbi mulungi. Naye ebizibu byonna bwe byajja byayitira mu musajja vu n'ayitaawo. Ate omusajja yali taata we. Kati Judith Babiri atoli sinatuukayo. Atoli yali Saalongo. Kati ekyo kiba kikyamu wano ewaffe mu Buganda kiba kati gwe mulongo n'oddira kati nganze omulongo n'empasa Nakato. N'owasa Nakato. Oba n'empasa omukazi nga Naalongo. Kati Judith Babiri kyeyakola kubanga oli Saalongo Paulo Musoke yali Saalongo nga Judith Babiri azaala muzaale. Okay, kati Judith Babiri. Kati Sula waliwo omwami mukyala bamuyita Stacy Amayanja. Stacy. Era naye yafunayo ku bintu ebyefaananyizaako ebintu ebyo. Stacy yali afunye omusajja nga mubbi. Kitegedde bulungi bannayuganda. Tujjukira bulungi nnyo waliwo obusolosolo obwakolebwa bali bamitani mubiru. N'azirika n'akola ata bw'atyo. Naye ng'abantu bagamba n'abafamire omusajja mubbi. Ebyo tebinatuukawo. Mu kwanjula yinako ebyo byali tebinatuukawo. Wano ne banjula bulungi nnyo mukono n'ekolewa ne bukibi naye ne batandika okwogera omusajja mubbi. Bannayuganda nga bamulaba. Baalinga bamulaba nga bamufollowinga. Era tebyali successful. Olwaleero Stacy yataliiwo. Yayitamu aliwa naye ali Canada. Waliwo omwami omu bamuyita ojjukira omwami yafulumya ebyobwerere bya Juliana Kanyomozi. Waliwo omwami omwe yali yagezaako okufulumya nga bali kuki Lwasa. Waliwo omwami yali mawulire. Nja kumujjukira erinnya nga tunaba kuva wano mukubuulire. Era abakyala basatu abo abakyala abovunaanyizibwa ab'amaanyi ab'ebitiibwa kati ngezaako kulireetinga ku kintu kya Akram. Akram byonna byokola kiki tebwisonyiwa mawulire yabaffe all people bamalaaya bukibanga kituufu eggwe ekintu kyonna naye ekiriwo kituufu kubanga omwana naye asimbye nakakonko agamba ekintu kimu ssebo ensonga zange zenjogera ntuufu ate ye Akram akugamba ekintu kimu mwade mwagala kwonona linnya lyange era mwade mwasaba ssente ayina kyeyayogere n'agamba nze sirina kye nnina nvaako vvu era munaku talina okitegeera. So sebo inginiya Akram njagala bwe kibanga ekya inginiya kituufu kuuma ekitiibwa kyo. Talina kitiibwa kyakuuma. Manyi wetubeera wano mu olunaku nga olwa weekend. Inginiya. Si inginiya. Wetubeera ani amutuuma erinnya ebyo. Anti ngenda kujjira byonna ngenda bikubulira information n'akazigo kalina wali eri akattiro kalina wali kujja live byonna ngenda kubikubuulira. Omanyi wano mu Uganda tulina obuzibu. Queen Masolo yantutteyo. Manyi wano mu Uganda tulina obuzibu bumu. Okitegeera. Tulina obuzibu bumu wano mu Uganda. Naye yo nga sina kubabuulira buzibu bwa Uganda bwe tulina. Bannayuganda they are trying so much to be recognized. Naddala abantu abagenzeko South Africa eyo ne bakola ku South Africa okka wano waliwo abantu bangi Congo abagenzi balowooza nti nebagala bugenzi wali Dubai n'abakola naye ensonga ya Ajati Kulthum n'omusajja we Akram sijja muyita inginiya nga we nabagambye nti abantu bangi balina ebitiibwa ebiriho naddi kati nga olaba dokita simanyi teacher simanyi ani okujjako dokita Hildeman ye nkimanyi nti ye dokita professional doctor naye bano abasigadde ba dokita ne dokita kwefulukuta naye dokita ebyaddala naye bano ba dokita proper dokita Bitone dokita Jose Chameleon dokita simanyi Maswanku biki abo just byepatiike naye ensonga ya Akram olwaleero yetulese mu ddiiro nga w'obyogedde Akram kiki kyayagala lwaki tava mu mawulire
Kiki kimubisa mawulire kakati Akram ali excited notuka ku muntu na omwana nakuteekako ekintu paka babikola bulijjo ngera kuwayo abayimbi 3 oba abantu 4 bibazze nga baba framing amwe yenkola naye bakivaamu batya okusookera ddala Akram ye ayagala kubeera mu mataala nga wogambye Akram talina mulimu tetumanyi mulimu gwakola alizo bagulina nga tasobola gwe expose anti kati oba oyagala gwe expose nga gutugambe nga bwe baani anti kakati oba osazeewo okubeera mu mataala abamawulire bagambe kiki kyokola ekituufu Akram asula wano ku Badongo Salamalodi ku Badongo wasula era buli lwakusatu emmotoka ye abantu abategeera abasite n'ennyusula ku Salamalodi kuno eyitawo eveeyo ku Badongo eriko gipi kitegeeza Gauteng province namba zibeera za South Africa munnange Akram buli waayita kuno ku Salamalodi asikayo omutwe awubira ku bantu ye waba ava ku Badongo eri ku Salamalodi ngadde eno oba aba agenda wa asikayo omutwe bw'ati mu mmotoka n'aloolinga ku liiso okitegeera agenda awubira ku bantu kale kizibu Akram kyasanze oba kyakyasanga n'abantu abalala bali mu ssa lya Akram nti Akram oyo yawasa omukyala ow'ekitiibwa okitegeera yawasa omukyala ayina abantu abamulwanyisa aba umma oba ab'obusiraamu naye ng'okulwana okwo tekutandise leero okulwana kwadda baali balwanyisa bbaawe n'afa nga n'abamu baali bamwagala bamwegwanyiza kubanga Kulthum oyo dokita oyo Haji omugenzi awumule mirembe yamufuna ndowooza ayina emyaka ga 16 kali kawaya katonga kasomali kawempe Muslim najja nga akakuliriza era ng'agenda n'okukalambula ku viddi kawempe Muslim n'akula n'amuguluminga ng'omukyala ow'ewaka era n'amwesomeseza ddaawa kugamba omukyala n'amuteekateeka ng'omukyala omusiraamu era n'amuwasa era Seeka agenda okufa nga ye mukyala we ali ofiiso ng'oggyeko ono omulala kagirita okitegera Dr. Kulthum yali omukyala wa Haji Muzaata ali official then Haji we yafa bantu bangi of course era baali bakwana nga waliwo ne member wa parliament omu wemmanyi nga waliwo ne member wa parliament omu wemmanyi gwesagala kwogera wano yali yeegwanyiza Hajati Kulthum naye ne bitatambula bulungi kati bino byonna ebijja wayinza obaawo possibility nti wayinza okubaawo abantu abalwana bezze omukyalo ono bakube Akram mu ngeri emu oba endala ate ng'ekyo kiri 100% sure kisoboka kitya Akram naye yeewadde yakubwe okitegeera kubanga oba byagala bina kyebimugattako okusooka byalinga ebiyinza okumugattako ne kati ebintu ebisobola okugattako ng'olina ku ssente naye wobeera munaku bikkuba bitya kati kino ekyabaddewo tukirize tugaane wadde bamufulaminze wadde bakoze biki yabadde ayagala bakuyita kumala jakirizi Akram oyo agula abakyala olina bwino I'm telling you nze bino byenkugamba Akram omugole wano agagamba kati omukyala oyo gwagamba gwerinda kati omukyala oyo gwagamba mwera yamututteko obutwazi ng'osemenya ate ne bagenda ewaka n'amugirayo ejjambiya okitegeera mbw'ate n'agamba omukazi yabadde ayagala kumubbako mu mmotoka ebyo bya kisiru Akram yaguze omuwala ne batuula mu mmotoka ne bateeseganya ebbeeyi nkuwa 5 nkuwa 10 we bakwikira 5 wetuba tugenda waka 10 wekuba kusula 2 ebbeeyi ne bagikkaanya ezo sente agula ki nja kujjira munenga bagenda ewaka bagenze ewaka oyibamu okuteesa Akram nga munaku muzibu kasente alabika nga takola ki eno ku Badongo gyasula nga kasente alabika takola ki omwana namugamba naye amanyi inginiya sooka mpeeyo 10 nsindikire maama engeri ngenda okusula okitegeera omuwala oyo ani mpozi Yerema omuwala Yerema kati Akram nga majja kuwa ku makya ziri ku ssimu okitegeera ko omuwala
onaye kayagala kunfa kuba kuita kufwantula ayagala kunfwantula omuwala kati Akram nyakuwa gutofaayo nyakuwa sente ko omuwala nagamba kati bino betogera bya mirundi ebiri omwana ayinza okuba yabadde bamu framing akole ekyo obanga ayagala kuva mu bwavu okitegeera janti buli sura omuwala ekyo kuframing kireke nze ekyanzijide mu bwongo buli wetula embozi ya Akram omanyi abawala bazibu sagala tusalire nnyo musango Akram era tetumusalira musango abawala abo boolaba bazibu newankubadde ensobi gye yakozeemu of all girls nojja kusala amalooli kale ali kwasula kankubuulire Akram alina akazigo wano alina akazigo wano kujja live bino byenjogera biri bya ddala era oluveeyo ku badongo buli wakusatu nze namugoberako lumu nga nina kamera eyo mugundi mukuboda nga nabe emmotoka ye eyijja ne mugoberera ne mbatuuka ku kiyumba abali kusala malodi bakimanyi mbatuuka ku kiyumba awo Akram oyambulirako nkubuulira emmotoka nebula saamanya mmotoka wawe yakyama oba yakyamawa ingeri jamu gye yali omungi kawungeezi atera kuyitawo saawa emu kitundu bbiri kati ngenda okunoonyereza ennyo ne soosi zange ngamba oyambukira okujja live waggulu ayinayo akattiro akazigo mitwalo 18 temuli siiringi nze kubuulira munnange eyo gyakola ki jattira kati nange kati tetwagala musalira musango abasajja babikola olaba omuwala waliwo n'okuba nti omuwala ali framed nti asobola okubanga mu byonna waliwo kakliika akatono nga kaagala kujja ssente Akram nga balowooza munnaffe gwe tuyita engineer alinawo eddene kisoboka otooka aliyina omanyi emmotoka eyo gyavuga yabagambye ekintu kimu n'abagamba nze nvaako vu sirina ssente Honda yo giraba CRV gyavuga ogiraba Honda yo giraba eri milioni nga 7 emmotoka ya bbeeyi nnyo ate si ya wano batikantike baleeta neete bakwati bagiyisa wansi kale nekyo kyemu nga sagala kyogirako bagiyisa wansi okitegera munnange Akram oyo Akram nina mukwano gwe yasaba obusolo tereza mu lulimi ate tukyogereko nga bwe kiki ekyamutwaziza mu kkomera kusabiriza Akram asaba nga bwe kugambye nti asula eri ku badongo polisi yakizudde ddala nti yabadde ali ate kakati gwosenga ate ebyejjambiya Akram atuuka okwekaza omukazi agamba omukazi yagambe sijja kuba nduulu naye ngenda kuyita polisi ko Akram woyitira polisi ono ngenda kukutema okitegera baliwa mu nyumba nga batuuse ewaka nga bwe nkugambye nti bino byabadde byakutesa atuuse ewaka kati Akram anoonye ekiyinza okumuggyawo nga tekiriiwo n'agamba kati omanyi ono omwana akabadde ayagala kukola ki abadde ayagala kunzibako motoka ng'amuwaayiriza oba kitegeera naye nga byonna tubyogera mu possibilities biri ekyokumufulaminga kisoboka n'ekyokumuggyako ssente kisoboka okumufulaminga nti waliwo oli MP gwe tumanyi yali yeegwanisa ajati Kulthum ng'asobola okuyita mu buno obuwalawala bw'okusalamu obunaku bafulaminge Akram kisoboka naye n'okumuggyamu ssente ng'omuntu nakyo kisoboka kubanga ekintu kino kye twogera omubaka saagala tukyesibeko nnyo ebiseera ebisinga abo abaana kati omwana oyo nga bwe namulabye mu kamera n'abantu abamubaddeko abalala waliwo abo basudi abamuliko baba balabye abo nsuubira okuba nga ndowooza batagetinze nnyo bwe kiba nga si kituufu balowooza Akram alinamu ki ku ssente newankubadde waliwo ebintu emboozi ebuzaabuza nga balinga abeemanyi kati Akram yagambye okusindika obubaka omuwala okumuteeka mu mmotoka okumuwa kalifiti omuwala yamuyise haki ntwalako okitegeera olwatuse mu mmotoka ate emboozi n'ekyuka omuwala Akram nga wagamba naye nga bwe kuba tuyogerako mu possibilities buno bu voice bwavudde wera wale butegeeza kira yabusindika omuwala kuti kwa Akram alina weyogere n'agamba nyina obujulizi ng'onsaba ssente anti bwe batuuse mu mmotoka emboozi n'ekyuka jjukira emmotoka Akram naawe ogimanyi kati Akram aliwo ddwali mu driving seat omuwala atudde wano onyirira bulungi olabika bulungi naye twemanyi wali gwavuga emmotoka okimanyi osobola okusanga omuntu ku kkubo n'akuyita kati Jamaalo oba n'akuyita kati Salamano odi n'ogiraba si nnene nnyo omuntu aba akumanyi nakuta Jamaalo ntwalako
ate omutuka mu mmotoka tomubuuza gwani obulwadde akuyisa erinnya ate muwala kutandikirawo mboozi kiso okutwalako auto biki emboozi eyo eri kacce etambula okitegeera musaana okutuuka ku muwenda awo from nowhere nga tomukwanangako tomulabangako nga gwowulira kyoyagala ate kisooka Akram tetumusabira nnyo musango nti hajati yennyini nakawere wa myezi 2 omusajja ali kujjakirizi okitegeera yeetaaga kola ki yeetaaga kala kiki kyabadde kimwensa nkutidde ali nno kati kankubuulire bino byonna ebyatuuse ku Akram si yasoose Akram si yasoose njala kujjukizeko mu mwaka gwa 2016 ndowooza omwezi gwali gwa kusatu emba seerabidde emboozi eno yennyini gye twogerako yatuuka ku katongole omutongole era ne bamukwata ne bamutwala wali ku poliisi ekibuye 2015 yali 2016 nga tunaatera tumaze tuyingira 2016 yes omusajja oyo era emboozi nga bwe tujogera nga bwe yabadde ne katongole kyamutuukako akawala yakayingiza mu mmotoka wano ekitebi n'akavuga akawala batuuka munda akawala ne keeyambula abadde ankwate katongole akanaga we lwaki wejjamu engo anti ebbugumu emmotoka zammwe zibaserebu zibeeramu ebbugumu akagoye akalega omwana nga tanegagamba otampa $3,000,000 nzikuba enduulu badde omukwata katongole ng'amaaso gamumyuka katongole omuwala ng'atandika kuleekaana katongole nga toleekaana ate katongole yalowooza nti tunagenda ku poliisi ensonga zijja kubeera shortage abawala gye bali bafera we batyo abamu bakolagana ne poliisi kati yamanya kasankutusa ku poliisi wepaba kiwedde kati bano abaserebo ebiseera ebisinga bye babeera batamanyi bo balowooza nti poliisi ejja kubayamba n'abantu abamu bakolagana ne poliisi okuzza emisango batya kati omuntu ng'oyo kiringa omubbi wonobba essimu ekintu kyakira musula sadalo kigeza nnyo ku kyakatongole kale kigezaako kubanga anti y'okusinza ku Akram owudde bye yagambye ate yamugambye nze omwana namutuuteko obutwazi ne katongole yamutwalako obutwazi anti wuliriza kati ono wa Akram ayina waayise nze waliwo bye mbadde mpulira okusinziira ku settlements ezikolebwa ng'ekigendererwa kya ssente nowa katongole yali wa ssente katongole bamusaba $10,000,000 naye nga taziyina musajja wattu bagenda okubira titi ali ku radio nti baneka malations je agenda okujendeza bamujjako $1,000,000 wemba seerabidde pakati emyaka giyiseewo mingi paka yawayo $5,000,000 okuggwa ababola we batyo gye bali ababikola we batyo nemikuwaini bamufulaminga mu ngeri y'emu waliwo ono omugagga ono w'engatto waye mwami Katumwa Sports Center ne bamuflamingako mu ngeri wetyo eyakawala kyakutta akawala okitegeera so bize bibaawo bingi ate bikyajja nekino nze ngamba abaserebo bali mu limelight basitaba biki bane mwegendereze ensi abantu tebalina mirimu nesere tewali omuntu alaba Akram awo avuga emmoloka alowooza ssente oyinamu awo province alaba emmoloka ya $7,000,000 nga 7 agamba Akram kiina ssente nenga Akram munaku muzibu ne wakabalabirira mulabirire talina ssente kati waba alina ssente kati kankubuulire Akram okumanya nga munaku muzibu talina ssente bakubidde famire ye ejje mununula okuva ku poliisi ekibuye yazina $3,000 famire nabanga ekika kitudde yabadde 5 kati era $2,000 ate 2 bagongerezzaako awo yo famire ngayo yazina $3,000 mu kashi kitegeeza banaku bazibu Akram talina ssente ate nga tebagala biyingizamu Dr. Kulthum kubanga bamanyi okuswala Kulthum okitegeera Kulthum buli agezaako mukubira essimu kimanyi kyogenda okwogera naye ndeka nkimanyi kyogenda okwogera naye nvaako buli agezaako mukubira essimu ayina azayo nkimanyi kyogenda okwogera naye ndeka otegedde kati wuliriza Akram byonna oluvannyuma lw'okubanga weebiri obiyiseemu eno si esinaga esoose ku Akram mu bakazi yesoose nga ye Akram waliwo ebintu bannayuganda Akram twali tumumanyi twamutegeera nnyo nti mu kuwasibwa twamutegeera nnyo no baalina ekibuzo kye bamukubako e South Africa mufere abo bonna babira bafere basangoma ne tutandika okutegeera Akram agenda okuwasaani Kulthum agenda kuwasa mukyala mugenzi nti naye mu Busiraamu kikkirizibwa kasita simanyi oweza ennaku mmeka n'omala n'okola ki n'ogamba nti kati kanfumbirwe naye Akram olwaleero nti kera ku makya osooka obaleebalemu ebitiibwa bya famire ezo famire yo yiyo wafunye obuzibu ne bajja n'emitwalo 3 wasula bwaganye oba mitwalo 5 kati obanga otuula awo n'obalabalamu n'ogamba naye
zenzenna mu mikwano gye nnina wadde omanyi wadde oli muferefere sula wadde musajja mubi wadde atya naye okusinziira ku kitiibwa kye n'embeera ze yeeyisaamu sooka otulidala bwenfuna ekizibu ky'emiliyoni zijja otegedde kati awo wennyini bwe bibanga bituufu nti yajjayo ejjambiya ng'omuwala bw'agamba yanzijidde ejjambiya walajjayo yaki bazeeyo waka ne bacekinga ejjambiya jjambiya awo ate bwe nzija ku sayidi y'okawala kano nti kabbi atasobola kuba mubbi omuwala ayiiya ng'Akram naye we yeeyiiya bonna beeyiiya nze kino ekintu okiraba Akram yeeyiiya n'omuwala yeeyiiya kubanga ogambye ewaka wabaddeyo ejjambiya poliisi egenzeyo nga tebanagendayo omuntu n'omuntu oba agijjeyo oba biki ne bakebera ebbeeyi yavudde ku nzikiriziganya kati Akram yadde ayagala kulya bya bwereere awo wennyini nze bwe ngambira abasajja abatera okukola omuzoogo wala amusabye 10 kusula uliriza bw'obanga abasajja mwena abaliyo nga musobola okukola balina Akram akwacca bwe mubanga ebyo bya bulijjo mubanga musobola okukola bwe mutyo alesula saagala omukuba ennyo nti ate nzembera ne sister wange buli lunaku Queen Masolo ekyo mbuulira buli kimu yagamba Akram akwacca wala ibira okulya embizi Akram akwacca leisure time ye nayo akiperinga which is ye nga ye bwatu twetonda bannange dokita sula nti abasajja bonna emmotoka zino nzibu abatulaba nga tuvuga emmotoka zino nzibu ekisooka ddala ovuga emmotoka naye make sure nti before nga tonaba kukola kintu kirala kyonna ku nsawo kuno kuliko emitwalo 10 emmotoka eyo mwana muto emmotoka eyo esaba ekintu wekiteetaagisiza olw'ensonga the moment w'okoleza ekisumuzo bw'oti omwo mulimu emitwalo 3 plus ekyokubiri tomanyi agenda kuyimiza ku kkubo tomanyi omupiira gugenda beera gutya tomanyi ani agenda okufulaminga ng'akawala kano bwe kakuyimiriza ne kayingira kuba singa Akram ekituufu nti singa yabaddemu n'emitwalo gyago oba 5 amushuwa omuwala azze okukola ng'embeera yonna eyagge etabusaawo osaddaaka n'ogamba emitwalo 5 waayo olw'erinnya lyange fuluma emmoloka yange nkuwadde emitwalo 5 genda sirina kye nneetaaga otegedde n'omanyi ezo nja zikola zizze naye Akram okuvuga emmoloka nga temuyinaamu ssente ogambye 8 yadde amuwa 8 omuwala nga ayagala naye kati gwate abaddeyo wabijjewo bwenze omanyi soosi ze nnina nze nyinza okukubulira wano ekintu lwakuba sagala kuwaawaza bantu naye nyinza okukubulira ekintu naye newewuunya nogamba nkijjeewa naye nga kyabaddewo kiro ku muntu omanyi nze mbadde muno Makindye emyaka 25 Makindyewo muwadde kati abayimbi ebintu bye bakola mbimanyi era omuwala kasangame nti wakusalama road ne mmanya oyo Leema ne mbamanya ne stage kubakolera mmanyi ne stage mbamanyi nze mbamanyi abo nawe mmanyi emirimu gyabo bamanyi kyalina nnyo kiddako omuwala atunda era n'akanana abadde asobola okukakwata bakuba nti Akram engeri gyali nti avuga emmotoka ate n'engeri gye yayogeddemu manyi abawala bano like engeri approach yo yekujjamu ate yekuyisaawo omwana asobola n'okuweerako ku bwereere naye omusabye oti omwana asobola okuwaako nga n'omuwa miliyoni emu omwana namwebakirako ku bwereere so approach kati approach ya Akram yefuula omugagga yeegagasa naye nga munaku yagejja manakunaku talina ssente wakati omuntu nebatuuka baso ne basaba obukadde 3 omwana asoose n'asaba obukadde 3 n'agenda mu 7 n'agenda ku ebyo bo babikola ne poliisi ebeera ekimanyi okitegeera wakati poliisi batuuka ne bagamba mugende mu bagaining corner babasindikira babasindisa oyo Leema ne Akram babasindise mu bagaining corner ekibuyawo naga musoke mugende mu bagaining corner oyagala mmeka ko Akram 3 nzisobola naye sikati naye nga zisobola okukola endagaano ko mwa kasawuli nti byandagaana nagahawonada aleka ansaagisa kati 5 kasawuli nti 3 zisobola okufunika naye nga saawa ezo at least mu mwezi nga gumu 3 zisobola okufunika ko mwana agamba si anze sikola bwentyo nankutte ku bisambi kati njagala 7 ayezo kula buungeera ofisi nabaga mugende mu bagaining corner muteese muve wano kwa naffe tubakoye olumwala avudde mu 3 ayingidde 5 ayingidde 7 bagenze okumaliza nga ali mu 10 biwedde bitya kati byagenze okuggwa ngera bagenze mu bagaining corner
off camera bane tuteese twogere salako nkuwa mmeka ziri wano kati tiziriwa tukoze tutya bannaye soko tekeke eziriwo wowe yaye gwe kyabadde walinga waliwo kulya nokombe sowani kyabadde wali wadde okimanyi wabadde kutaja amusulidde kata niye bya katongoli we byali katongoli yakyalina wadde 10 n'eki nga te bayombye ne titi nga ne titi talina sente Muwe wiki bali bayombye nga bali mu lusirika ne banoonya sente bakubye ku biti teri sente bakubye ku Delta teri sente yuko awo Delta yali yakatandika awo 2016 ndowooza 2017 awo ndowooza bagenda okumwe by then yali ndowooza yali kukola ku bukedde full dose akubye wakawushenga nti tetulina sente tetugaba advance kwe nti okozeko weeks 2 nengo oyagala sente za mwezi nga awo tetugaba advance unakola mwezi gugweyo nanoonya awo atunze obumyu bwe 6 nga ne sente tezirabika gwe nkubula ezo sente zakagwira wezo tezirabika omukulu Akram gumihiriza naye Akram yatuse mu mbeera nga talina na kyatunda nga talina hata motoka sojitunda bwoto babira mupango ayinza nokubeera nga ne kadi eri South Africa bakikuolerako okitegeera kati mutayi mweyo ng'onoonya omuntu akuwe million 3 nga taliiwo jukira dokita tebaagala kumugamba dokita yandi dokita bamugambye dokita so akunga nti yategedde mawulire bamugambye naye ng'abeera esajjuse akimanyi era waliwo abantu abamukwatira bamuweeza obutambi byonna bimanyi wabula agamba ekintu kimu mundeke musaidi eni simanyi lwaki waliwo nkedde ku makya nembiraba waliwo abankubiddeko kasimu ne banga nti waliwo ate nga we government kale bakuba nti MP tetwagala mu bimuteekamu minister tetwagala muteekamu naye mbu yakolagana ne media house emu kubakira esanye wakira amukube yeyeddiza omukazi neyamba omukazi naye kati kale bwe bituufu nga minister oyo oba omubaka wa parliament oyo bwe bituufu nga ddala omukyala amwagala ate kiba kyetaagisa kuba omukyala ekisooka alina kawe naye kyetaagisa te kuba musajja munno olabako ku mwana simulabangako naye kati ate tulina kutwala kyadde ku kyamukulu kye batugamba ani yakyogera nti tuwulira byambu naye omubaka wa parliament bw'oba oyagala omuntu oba musajja munno bw'oba ng'oyagala mukazi kikwetaagisa kubeera nga oteekako mbeera eyo noteekako omuntu asobola okunjabya kisoboka gwabamanya abantu basobola okubalaba nga ba MOP naye nga baddiira ensi nayo yatabuka omuntu asobola okubeera nga ali mu kifaananyi kya MOP naye nga ebintu byadiningiramu birala nga mafiyoso nga yagamba kyetaagisa ani ali mu kkubo lyange oyo musibe oyo muwambe oyo mukube emiggo okitegeera so abantu malabira awo bambadde amakooti bambadde amasuuti ba MP babiki ninga emyoyo gyabwe gisoma gyafadda okyomanya omuntu nze nagamba wano olumu twali tukola wano interview nengamba mu nsi muno ekyasinza okwawula abantu biri ebintu bisatu omukazi sente nakyo ekirala awo batetwagattako oba nattaka oba ki nenga omukazi kati omuntu yenna ku mukazi asobola okukola ekintu kyonna ekiri fani omuntu yenna ku sente biri bisatu mane omukazi n'eddiini okitegedde nti omuntu ku mukazi asobola okukola ekintu kyonna kiri fani omuntu ku sente asobola okukola ekintu kyonna kiri fani n'omuntu ku ddiini ye asobola okukola ekintu ekiri fani mataka nako yesigasiza nnyo anti byanfuna that is kiwa mu bundi ya sente ya money so mu mbeera eyo Dr. Kulthum nze tumwetondera ku lwa Akram kubanga omukyalo oyo wa kitiibwa dokita nze Jamalu ono ye Sulaiman tuli basiraamu kati twetonda ku lw'obusiraamu kyatuuseewo n'ekirala bavubuka bali eyo oba kale bannamawulire nze ndowooza oli musajja munnaffe nze nagamba sisobola kubeera wano netukozesa platform zino nempoleza omuntu omuzi w'emisango never anti tebanagumisalira wadde n'ekirala era nyina kyenawuliddemu kyetwogedde nti yagambye oba tugenda mu kkooti tugende
kitegeeza awulira ali wiring okubanga asobola ki alaba bamuteekako bamupatikako byonna babikola ne Katongole yagamba esobola kujjaawo kibuye wabanga ddala mbadde mukutte agende mu kooti naye otuuka n'ogamba naye ono omwana asobola okukozesa ye asobola okuyitayita mu mateeka gonna n'afuna bonja polisi n'afuna ebbaluwa ya polisi n'afuna ebbaluwa y'eddwaliro n'afuna biki lwaki okukwata wengooli eyo ogamba olinze kooti olaba essaawa zino Robert Neri oba Alakeri amanyi oyo ali mu komera ndowooza ayinza okubeera obulamu bwonna ne social media platforms zonna baazisangula n'ennyimba ze zonna baazisangula ali mu komera lwa nsonga za kukabasanya bawala so oyinza okubeera awo era Alakeri naye bamuyitanga ng'agamba tugende mu kooti we shall meet in court biki we shall meet in courts of law batambuza paperwork bano abaana bo ne babeera ku ground ne batambuza bo nga babeerawo ne balooya babagayidinga ati kati genda wano gende watono ejjeno genda wano agenda ogenda mu kooti nga bamwetooloola dda wonna oba okitegeera kati oyinza okugamba nti tugende mu courts of law omwana nga yakwetooloola dda alina obutambi badde omusabiriza alina yakwata dda vidiyo yakwata biki otuuka mu kooti bagambye ono kidende mukwasi w'abakazi oba okitegeera so ng'omusango okulya weebutyo mu byekisiru naye ng'ate mubadde musobola okugenda mu bagaining corner ne muteesa ebintu ne biggwa bino babikola abayimbi ne bweru babibakola babafulaminga oba okitegeera so mu mbeera yonna tweyanze ngetukwetondera kusembayo n'obubaka bwa Akram nga we nagambye nti Akram alina akazigo wano kujja live akattiroke watuukawo Masolo yantuttewo Queen Masolo yenkana 17 temuli seering wabuziza landlord nza kugambye natutenda nenge ekyo Akram si yakikola yekka n'abasajja babikola bulijjo abana akatiroke musajja abira wakanga waka wa mutamadda nga afuna buno bugundi buki obukyala bwe nga tusinkane wali nga wabuttira okitegeera so mu mbeera yonna musajja munnaffe tugamba nti va mu mawulire Akram va mu mawulire amawe tolina kyogagaza wasa omukazi wamutwala owedde katamule gakimanyi nti gwe mukyala wa by the way ebyo byonna byandibaddewo byonna sula naye ekitiibwa kya dokita oli omukyala wa kitiibwa nnyo avunaanyizibwa akolagana n'abantu ab'enjawulo lowoozaako ku mikwano gya Kulthum lowoozaako ku famire ya Dr. Kulthum lowoozaako ku baana bo si kyekyo abalibeera abaana bo balowoozeeko mu maaso omanyi intaneti eno etereka ebintu bya myaka 5 kituufu n'ataano matono okitegeera kale nga tumumaliriza abo tutambudde olunaku ne episode tubadde tugituumye Akram va ku kale kyasijja kukyogera naye nga of course Akram sex edition oba sex harassment edition nga bwebadde byakabasanya naye nga bambi emisango egyo tegiba myangu bannange era bweguna ne bamala bakugira of course abasajja mutambule muko n'akasente oba ng'ovuga moyo katambula muko n'akasente oleme kuswazibwa kuba kati Akram yaswazibwa yanayita yonna kati abadde ayita ku Salama Road ng'ava eno ku Badongo okudde eno mu kattiroke kujja live ng'ayisaamu omutwe kati ayinza obutaddamu kuyisaamu omutwe kuwuubira ku bantu bano abasika chipusi abawala abasika chipusi ku Salama Road bano abayimira wano kukuba wano nga ku gundi wali kilabu ya mitandao watya wonna wamuwati n'abaloolingira ku liiso ne kati awajja kuba aswadde takyabalolingira ku liiso tambula mukola akasente mu mmotoka onunule kuba kati kyekyo kyegambye nti oli omuwala okusinziira ku kyeyazi yazze muyala nti ne bwegiba mitwalo 10 oba 2 omwana yanyize nnyo nga Akram amuwa kanaana sula mwana wabendi lema mwana musiraamu sula oyina voice muwa kanaana nga akugamba